mulabe mulungi mukwano gwange gwe ate akyatambudde nange paka ne mu kaseera kano ak'okuwa obujulizi. Mukwano gwange n'akaseera kano kakwatako nnyo awamu ne famire yo, tekasosola muntu yenna oba olina emyaka emeka oba emeka, kubanga ffenna twetaaga Katonda. Ate era oba weetaaga Katonda bw'ayingira mu bulamu bwo abeerako n'ebyo by'akolera n'akyusa obulamu bwo olwono n'akuwa obujulizi nga bwe tuleeta wano ku program Nungamya bwe babeera ate baweera Katonda waabwe obujulizi. Era ng'olunaku olwaleero mukwano gwange nzikiriza nnyaniriza pasita waffe abamu mmanyi mumutegeera mwe abandi naye nga nzikiriza nneme kwogera linnya lye, nneme kumwanjula, naye ate mu bitiibwa ebingi musabe abeere nga atweyanjulira. Tukwaniriza nnyo ssebo ku program Nungamya. Mweyanziza nnyabo. Neyanziza okubeerako mu studio za Spark era neyanziza okuba nga nkyazibwa ko nange olunaku lwaleero. Amanya gange nze Ssekyanzi Raymond Rick, omusumba okuva mu Seeta, ekkanisa eyitibwa Christian Ark Assembly. Yakatandika naye nga nina gye mbadde empeerereza, naye ate Mukama nampita okuba nga ntandika obuweereza obwo. Kati myezi 9 tutambula, tuli mu Seeta omwo. Tuwulira nnyo abaweereza ba Mukama, bapasita, nange kennyini mulungi Patricia oli ayinza okumpita pasita, naye njagala mmanyi kyetaagisa ki omuntu okugamba nti nze kati lino lyekkubo lye nnonze kufuuka pasita, era okuyitibwa omuntu ategeera ddi nti kati ayitiddwa okubeera nga ayingira mu kintu ekyo kyennyini ekyokubeera pasita? Yes, okuyitibwa kulimu engeri nnyingi. Ekisookera ddala Katonda bwe tujja, kansookere mu Bayibuli nti bw'otunuulira Bayibuli okuyitibwa Katonda kiva mu buzaale, kankireete bwe ntyo nti omuntu agenda okuzaalibwa nga Katonda yamuyita nga yamumanya. Era Bayibuli egamba nti nakumanya ng'okyali mu lubuto olwa maamawo. Lwaki ndeeta ensonga bwetyo? Bw'otunuulira ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri, Katonda atuuka nga yali Yakobo, abaana be yazaala, kubanga Yakobo yasooka okubeera ddala Isirayiri. Abaana be yagenda babawa ebyokukola, obuvunaanyizibwa, ne mubamu ekika ky'Abaleevi. Abaleevi omulimu gwabwe gwali gwa kuweereza Katonda. Akati kitegeeza nti abaali baba designinze nga balina okuweereza ani? Mukama. Naye awo tuli mu ndagaano enkadde gye tuyita Old Covenant, Old Testament, gye twandise contract enkadde kye mbadde njagala okukozesa. Kati tuba ne New Covenant, New Testament, omuli gye twandise New Contract. Yesu ajja. Yesu bw'ajja ebintu ne bikyukamu. Mu ndagaano enkadde Abaleevi baalinga designed nga bwe ngambye nti kuva mu buzaale bazaaliddwa bamanyiddwa nti baba baweereza ba Mukama. Era nga mu biseera ebyo omuntu okutuuka ewa Katonda nga kabona yatuuka ewa Mukama, bamusibamu ekijegere n'ayingira walingawo libayita ejjigi, kwegamba ebanga kateni, n'adda sayidi eri yatwalayo obwetaavu bw'abantu. Kati bamusibangamu ekijegere lwaki? Nti singa abagenzeyo nga tatuukiridde afa. Bw'afa bano abamusikayo busisi n'olujegere. Naye Yesu bw'ajja ate n'akyusa system. Nti bwe yagikyusa kati abantu bonna asobola okuweereza Katonda. So nze briefly nga sinagenda nnyo mu lwaki nayitibwa ntya, Katonda yampita ge mazima, era mu maaso awo tujagenda tutegeera how he called me. Amina. Yenyabo. Mukwano gwange olunaku olwaleero tuli ne Pastor Raymond Ssekyanzi Ricky. Era nga mukwano gwange gwe abadde yeebuuza omuntu awulira ate eddoboozi lya Katonda, ndowooza okitegedde engeri gy'osobola oddiwulira, ate era nga Pastor watugambye nti mu kusooka
kyalinga kyabakabona okubeera nga bebatuukira naye ate Mukama n'akikyusaamu nti ffenna tusobola okutuuka gy'ali ne tusaba. Lwaki olinda omusumba okusabira nga naawe kennyini okiwulidde nti osobola okwesabira? Mukwano gwange nzikiriza ate mu kaseera kano tubeere nga tuyingira mu testimony. How is family by the way nga tunaakuyingira mu testimony? Amina. Family nungi. Nze ndi musajja mufumbo. Obufumbo bwange bumazeemu emyaka 2. Nayingira mu bufumbo I was young kuba nawasa omukyala wange nga nina emyaka njogera 23 naye gyali teginnatuuka kuba twakola embaga yaffe mwezi gwali gwa 6 so ate mu gw'omunana wempeze emyaka ologomaze okusembeza Katonda kuba bavuga emyaka egyo tebabikkiriza ebyo by'okuwasa. Nze nagenda okuwasa nga ndi mulokole. Nalokoka nkyali muto so ne mpasa omukyala tuzadde abaana ate ne tubamaliriza. Ekitiibwa kya Mukama. Twabamaliriza tusobole okuweereza Katonda. Nga tetera kubeera ng'ogattibwako omukyala oyo ate tuzzeeyo wali ng'okyali muto. Oyina akaseera ako walowoolereza nti olunaku lumu olibeerako pasita kuba abaana ennaku zino ndaba bangi ku nguudo babuulira enjiri abaana baweereza mu kanisa kwegamba ne kibanga tekyewuunyisa nnyo ne baba afuuse musumba ogamba nti omwana oyo namulaba nga yetanira nnyo ebintu by'ekkanisa. Kati nze nga sinnalokoka nalinako eddiini linazaalibwamu. Abazadde bange maama ne taata bonna buli omu alina eddiini liye. Kati nakulira mu ddiini nasooka ne nkulira mu ya maama olw'okuba twali bato nga gye tubeera gye tusabira yagenda naffe. Bwe twakulamu awo emyaka gyalinga awo nga tukuzeemu emyaka 7 8 bwe gityo. Nina baganda bange abankulira nze nina namba gyendiko. Kakati n'atugamba baana bange mumanyi mugenda kudde wa kitammwe. Mulina okumanya eddiini lya kitammwe. So ne ntuninga n'enzira ewa kitange. Mu ddiini eyo nembeerayo ne tusoma bye batusomesezza ne tubeerayo mune nembeera nnyo active. Omuweereza bweyo ne mbubeeramu nenjagala nnyo okuweereza Katonda naye nakigezaako naye ndoza Katonda yali tayagala mpeererezeeyo kwe kubanga navaayo ate mu kuvaayo kwange wabaawo ebyabaawo ate wendokokera. Olwotogerera ku myaka emeka gy'okyusizaamu n'olokokera ddala nga bugamba? Okulokoka kwange nasooka nendokoka mu 96 97 nalina emyaka nga 18. Waliwo omusajja yali musiraamu nga mwalimu naye n'alokoka. Yatusanga nga tutudde nga wula we tutudde wano nali ne mukwano gwange n'atubuulira enjiri nga mumanyi abalokole boogambye babuulira enjiri. N'atubuulira enjiri enjiri yali nnungi nenkwatako bwe nkwatako ennyo n'atugamba kati njagala mwatula obulokozi. Mune ne tukkiriza n'atufukamiza twalina mu ttaka awo ne tufukamira n'atwatuza obulokozi. Bwe twatula bw'amala okugenda kati nze olw'okubanga eri gye nali njagalayo nnyo era nga nze mmanyi eyo obulamu gye buli ye Katonda gy'atambulirayo byonna. Munnange aba yakagenda bw'ati neŋŋamba munnange kati yalowooza tulokose nze sirokose. Munnange nannejjako naŋŋamba nze ndokose. Kati nze bwe yaŋŋamba nze ndokose namugamba nti nze mulimbye sirokose. Nenzirayo era nensigala nga munda yange waliwo kyempulira ekigenda kisiikula obulamu bwange. So naye nga nalokoka nkyali. Amiina. Ate wennyini mmanyi nti wolokoka ofunamu ebirungi bingi ate oba tonnaba kubeera ng'osembeza Katonda era okusoomozebwa kuba kungi ate tobaako na gw'otunira n'ogamba nti kati ntunuulidde Katonda ng'omuntu amusembeza bw'abeera agenda kunnyamba. Nsaba ate tubeere nga tuyingirako mu bujulizi obwo obw'obulamu bwo bw'olina olw'ebyo Katonda by'akoledde. Katonda byankolera ng'omuntu gye nvudde. Yes, testimony eyo obulamu bwo gy'olina. Okay. Kansooke njogere ku katini nnyo. Mu byonna nze kye neebaliza Katonda obujulizi bwe nnina ennyo mu bulamu nti amazima Katonda anjagala era yammanya. Okusookera ddala nze nzaalibwa. Bwe nzaalibwa
olwo nkubuulira omukadde wange kye yaŋŋamba. Nzaalibwa nga nina mwannyinaze gwe nzirako, ne mwannyinaze oyo okumuddako kwe si nze muddako mu buliwo. Waaliwo awo abaana abaaliwo be baamuzzangako ne bafa nga bato. Nga bato baafa babebi. Kati nange ntuuka nzaalibwa mama waffe yatuzaala Katonda yamuteekako ekisa. Ffe ndowooza ffenna tewaliwo gwe baali bazaalidde mu ddwaliro. Kati nze nja kwogera ku kyange. Nze nazaalibwa mu ffumbiro. Aba ali mu ffumbiro omwo atudde bambi ali lubuto lwa Raymond ebisa bimulumye. Akaana akakubyewo akazadde. Naye njagala okulaga nti benzirako abaali baddawo bo baafa. Kitegeeza nze nzijjanga nfuuse kyamagero. Nzaaliddwa, bwe nzaalibwa bagenda okunzaala ng'okugulu kwange okwa kkono kwakyama. Batereeza kutereeza. Olonga nsonga ki lwaki kwali kukyama? Bakyamira mu mbuto. Tewalaba nk'abaana bakyama mu ddwaliro. In fact nina n'omwana gwe nazaala naye nazaalibwa ng'okugulu kukyamye ng'okwange, era baasiba kusiba emulago ne bakusiba ekiseminti ne kutereera. Kati nange mu buto obwo banzaala ng'okugulu si kutereevu. Maama ŋŋamba ne bansiba ne bampanika nga ndika bebi. Naye waayitawo ndowooza mu wiikisi nga 2 bagenda okizuula nga nina n'ekizimba, ng'ekizimba ekyo kiri munda mu kabina munda. Era nenkula mu mbeera ndowooza olaba embeera eyo. Nenzija nga nkula mu mbeera eyo enzibu bwetyo nenzija nga nkula. Olw'okubeera nga ezo embeera zonna zituukawo naye nga akasente weekali nti omwana alwadde tusobola omutwala immediately mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Embeera eyo yali etya? Nze ntera okugamba abantu naye mba njogera nabo mu kyaki. Nze nja kugamba bwe nti nze nzaalibwa mu poor family. Era Katonda agenze agiyamba buki buyambi. Naye nga twazaalibwa mu mbeera etali nyangu, enzibu. Obwo nabyo wendi bikubuulirako olibyewuunya nga mbeera nzibu nnyo. Kati nkyebaliza Katonda nti Katonda azze anyamba. Nengenda nga nkula gye twali tubeera ffe Kakuuto mu Buddu. Kati gye tuva abazadde ne tudda Ejjinja. Abazadde bange baali bakola mu gavumenti, maama nga musomesa. Bamujja e Masaka bamuleeta Ejjinja. Ne tudda mu Jjinja omwo ne tubeeramu. Bwe ntuuka mu Jjinja nali muto, siryerabira lunaku olwo ndujjukira bulungi. Nenva ku pavilion. Ejjinja essomero linasooka okugendako maama wange kwe yasooka okusomesa we baamutwala. Munnaye waliwo pavilion n'ekisaawe ky'omupiira. Mba ndi eyo nga ndina kato myaka ndoza gyali 2 I think. Olwongera endwadde gy'oyogeddeko yawona? Olwo banzijanjaba nga ndika bebi. Kuba biri bya bwabwe bebi nga nkyalika bebi. Kati enzija nva ku pavilion okuva waggulu gye twali ne be nali nabo waggulu. Nenvayo nga ngwa nga njiringita paka wansi. Baali bamanyi nfudde. Kati obulamu ne bubeera bwe butyo bwakusoomozebwa. Buli Katonda lwabanga akuyinako ensonga, akwetaaga, akuyita, ensonga ezibeerawo nazo teziba nyangu. Kubanga ne Sitaani alina okukulwanisa okulaba nga takwetaaga kubanga oyingira wali Katonda wakola ki? Wayagala. Yes. Okay, kati tugende mu maaso ne testimony yennyabo. So obulamu ne bubeera bwe butyo. Nenkula nga nyigirizibwa mu mbeera zaffe. Tukuze ne tutuuka ekiseera ne tukulako na maama, taata taliiwo nga taata abeera safaari. Taata waffe ne natuukako ekiseera ne bamusibako mu kkomera, balina ebisango bye baamuteekako. Kati ne tukula ne maama. Maama yatulabirira. Maama naye n'atuuka ekiseera yali asoma busomesa, agenza okupgradinga, atulese ewaka, atulekedde baalinga balirwana ne tubeerawo nabo. Kati life eyo nga yakunyigirizibwa. Abatulaba era abatuuliriza, omuntu ayinza okubeerawo nga alina waayita naye n'alowooza nti obulamu buba bwangu mu nsi. Naye obulamu tebuba bwangu. Obulamu bubeeramu okunyigirizibwa. Naye mu kunyigirizibwa okwo
Katonda abeera wamu naffe atuyamba atusobozesa okubeerawo. Amina. Otandise otegeera ddala kati mami yalabirira nga bw'ogambye ebiseera ebisinga kubanga ye yalingawo mu kaseera ko kyogere ng'otuuse ku institute gye waŋŋambye mu kusoma. How was life over there? Kubanga bw'otuukayo oluusi n'omuzadde aba alaba nti alina wakutuusizzaako osobola okwepevingira we gwe ng'omuntu eyali akuze yes ng'omanyi Katonda embeera eyo ng'osoma yali etya? Mu ssomero mwe nali nsomera nali nnyimba so nga ate bamanyi mama wange musomesa so wabaawo enjogerezaganya eyo n'okusomero oluusi bakugobye ate ndowooza twali tusasula ssente nnyingi nze nzijukira baba basasulanga kasanvu naye okufuna akakasente naye abaana benda tusasula millions sente empitirivu nefe tasasulanga kasanvu 15,000 naye ng'omuzadde okuziraba nze okusoma kwange kwali kuzibu nti okumanya kwali kuzibu nnyo natuuka n'ekiseera nze neegombanga nnyo n'okukwata ku bbaaga bakabaga nze somero mena somera akwata baga yabeera omwana bana bayindi nze nasoma n'abayindi bakyotala abo nga bakwata ku nsawo ne weewunya n'ogamba bannange naye ng'engato mwayambalanga nze engato nzambadde ndowooza na Yesu ankuzizza bukuza nefe twatambuzanga bigere engato nga gye baggulidde ennaku ze tumanyi olina zambala Christmas kakati Christmas ate wetuuka ogenda okugijjayo engato ng'ekunyiga tekyakutuuka so ne tukulira mu mbeera bwe zityo naye nga nze negomba nnyo nasomera okukwata ku nsawo saagikwatako era kati nzigulira abaana bange kuba nze saakwata ku nsawo naye nagyegombanga nnyo nga nkaabirira maama buli kaseera ne mugandi maama ngulira ku nsawo kati nga kyakola ng'atunga kitunge n'akuwa ekisawo naye ng'obulira bubi oswala mu baana okutta ekisawo kitategeerekeka ebitabo obikwatira mu ngalo otambuza kagere mutambula kilometers eziwera okugenda ku ssomero niye abeena ku zino balinya n'amamotoka so baasi weeziri vaani weeziri so obulamu ne bubeera bwe butyo ate nga temusula na bulungi nze nagenda okutegeera nga tusula na ku kiwempe naye nga kwova n'ogenda n'osoma ku kiwempe nzijukira nga twebikka oluusi bakuyamba ow'ebisegomesi ya maama oluusi waba bayambe waliwo kukasuuka nze olunaku lwe nasooka okufuna kabulangiti omuzungu oli yali anyamba yali ansindikirayo ku busente kati nga bakuwa obusente obwo musasulayo ka fees naye bwe musasula ka fees wabawo ka balance ke bakuwa nengulayo kabulangiti bakayitanga Raymond blanket bwalinga busiiwa era nze lwe nsooka okugula kabulangiti ate nako nga kasiiwa era nakati gye buli busiira ddala naye mu mbeera ezo nga tusoma nga tusomera mu bugubi musula bubi tosula bulungi olw'ekyokulya n'okulya kuba kwa lutalo nze nakulira nnyo njagala nnyo muwogo kuba kwe nakulira muwogo twakulira ku muwogo yankuza nnyo ne mukene ebyo byankuza nnyo akawunga ako kati nga betukulirako nze ngera okulya ettooke mala kukyala okyala ogwo omuceere era nga njagala nnyo okukyala kubanga omuceere ogwo nga gye mugenze bagufumba n'ogamba era kale era nga holide wetuuka ngamba maama ffe tugenda ekitutwala kulya ku omuceere nakulya bulungi badde mbagamba nti olunaku lumu saasoma nga omuzadde wange yali taata kuwa olubambi yeekaganula bwe tuli ffenna agula obutanda bwe tunaasulako bwagula buddeeka buno bwali buddeeka 3 bwabugula saasoma nga neegeza mu katanda naye nga akatanda keneegezamu tekuli na mufaliso olwo tulaba kyamagero Katonda okutuleetera akatanda mu nnyumba so obulamu ne buba nga si bubadde bwangu naye neebaza Katonda nti Katonda agenze akola akyusa nga famire erimu Katonda mmanyi nti we mubanga mulina we mulemereddwa newankubadde nga waliwo ebibasoomooza mufunayo akadde oba mami oba daddi ne babagamba mwegattire wamu musobole okusabako kuba essaala eyo nga famire gye mukola ekola kyamaanyi nnyo mwafunangayo obuseera obwo bwe butyo mu maka gammwe ne mami oba ne daddi si nnyo manyi kankubulire okusaba ennyo nze okusinga nkulaba mu bulokole naye bwe twabeerera mu ddiini okusaba nze ne mama wange yalinanga ne Bible
naye nga agijenduza na nnaku nkulu era olijeno agikubako bwati kati nga kiba okusaba nga waba abakulembedde nti kusaba nga kibareya nnyo naye nga kyongo okwogera ku Yesu nga bamwogerako Katonda banaye yajja tuyamba nga babwogera naye kikwatagana n'okusaba abantu bangi abatali balokole okusaba kuno olaba naffe abamu abalokole era okusaba kutawaanya abantu omanye okusaba si kyekintu ekyangu naye tetwawaayo nnyo nga kusaba kuli awo ate oluusi twabanga n'ebigali mu nnyumba mu nyumba nga wansi w'ekitanda kya mukadde wabaayo akabbo okulaba nga ateekamu akasente abajjajja batuwa omukisa so something like that. So kale togerawo ng'ate gwe otandise okwetegerera ennyo nga bw'ogambye nti nga olokose otegedde nnyo Katonda mbeera ki eyo gye wayitamu eyasinga okusindiikiriza nga bwe nagambyeko wali emabega waliwo gwe nawulira ng'agamba olunaku lumu nti omuntu okulokoka oba okusembeza Katonda oba n'embeera ekunyigiriza ng'olina by'oyiseemu n'olaba nga tosobola kweyamba n'otuuka n'owanika n'ogamba naye kati omanyi kambi kwase Katonda era kansembeze Katonda mbeera ki eyasinga okuteeka mu mbeera eyo y'okubeera ng'osembeza Katonda? Nsembeza Katonda mu butuufu ensi eno Yesu naye mwennyini bwe yali anaatera n'okgenda yagamba mu nsi mulimu ennaku naye mwe mugume nze nkoze ntya mpangudde mu butuufu ensi erimu ennaku naye njagala okutegeeza nti mu nnaku eno eri mu nsi bw'oteekwasa Katonda amazima ensi tesoboka nze natuuka embeera nenyiga embeera bwe nyiga nenva ejjinja eri abazadde bange nenyingira ekibuga bwe nyingira ekibuga nenga nti akangene mu kibuga osanga Kampala waliyo emirimu waliwo ebyokukola tunaabifuna bannange natuuka mu jjinja najja nina akasente kenzize nako nentuuka nempangisa ennyumba yange nenjiyingira bwe njiyingira nenoonya emirimu negibula nenoonya emirimu negigaana kati embeera nenyiga nempulira nga amazima ntuuse ku kisenge kati bwe ntuuka ku kisenge munda yange netandika okujjukira omusajja oli eyali muwalimu eyambulira enjiri nanjatuza ebigambo ebyo nga bikomawo gyenkola ki gyendi nengamba naye nedda lwaki sigenda nengezaako mu balokole mu kanisa z'abalokole zino kubanga bagamba bw'ojja eri Yesu akola atya ayamba munnange nensalawo bwakeera na kumakya nnyo nenzuukuka nakeera zaali ssaawa nga 11 nentambula ebigere nali nsula mu lubaga kabuusu eyo nentambula kati olwokubanga bannange abaali bannange bantwalako mu Full Gospel Makerere kati nga gye mmanyi obulungi nentambula nengenda ku Full Gospel Makerere keera ku makya nnyo pasita namusanga ayingira office agenda okulaba nga muliko emabega neyeekanga nambuuza owooluganda kiki nemugamba munnange nzize njagala kulokoka naŋŋamba genda nantwala nanyingiza ekkanisa nenyingira mu kanisa ne bandeetera youth pastor nambulira ebigambo aba akyambula ebigambo naye atombulira nze ebigambo nzize kulokoka munnaye nanjatuza nate kati awo nempulira nga nkoze eki nywedde naye nkukakasa nti ebizibu bye nayina byansindikiza okulaba nga nekwata eri Katonda naye olwokubanga ebizibu byaliwo ebiri era tekitegeeza nti byavaawo mu ddakiika eyo nedda era olwalokoka bwe nti maama ate olutalo ne lusiikuka busiikuzi byeyongera bweyongezi sitaani nagamba kankunyigire ddala mba ndi awo renti nambula bammanja tokalyo badde ofunaafunayo awo ne bifa nenziruka mu nnyumba natoloka na kiro nasooka kusiga obuntu bwe nayinabwo nembusigasiga mu booluganda bemmanyi olwojjukira nalwo ngenda mu kkanisa ndokose mbusize mbuwaddeyo ennyumba nengitolokamu nenziruka nentandika okutoba okumaliriza nziruse nsibidde mu kasiko nga mwensula era nensula mu nsiko nasulamu nali ngenda kuwezaamu omwaka nga nsula mu nsiko wansi w'eki coconut tree nga wensula
obulamu ne bubeerawo. Olwo obumalirivu obujjawa obusula ne mu kifo bwe kityo wayinza okubeerayo ebintu ebiri dangerous. Obumalirivu nze nja kugamba nti Katonda yabukuwa. Katonda yatuteekamu emitima. Yatuwa munda yaffe obusobozi. Ate nga bwe nkugambye nti Katonda oba akuyinako okuyitibwa abeera n'embeera z'ateekawo. Kwanza abazadde bange baaliyo, nina ab'eŋŋanda bemanyi, naye omanyi bw'olokoka ate oluusi ofuna okugaanibwa. Batandika okuba nga bakweyawulako, ate naawe muli otandika okubeera nga olina embeera z'owulira. Kati nga muli mpulira okuswala, ate nzira ntya mu bazadde, nzira ntya mu bantu abalala, ninga kaŋŋume, ate olwedde ekigambo bakimbuulira, ekikugumya nti omuntu ali mu Yesu obeera mugumu, obeera ne Katonda, Katonda abeera ku luuyi. Olwosula mu nsiko naye nga Sande bw'etuuka oba olunaku lwonna ogendako mu kanisa. Nga ngenda bulungi mu kanisa. Natambulanga n'obuveera muno, obuveera obwo nga bwenjala wansi, nebakawo nengalamira. Katonda yali yannyamba, waliwo owooluganda yali yansiga mu kooti. Kati kooti eyo nga gyenta era nga nze siva mu kooti ng'abandaba bamanyi nti oyo atambula oyo wa kooti. So bwe nti obulamu ne bubeera mu mbeera bwe zityo. Abantu bangi nnyo bwe balokoka oba ne basembeza Katonda atuuka ekiseera n'addirira singa aba n'embeera gy'alaba emunyigiriza. Omulabi wa Spark TV yali eyo muvubuka ndaba yandyetaaze okumanya kiki era ekyakusindikiriza n'ogamba nti yadde ensoomoozebwa n'okusinga awo embadde nga sinnaba kusembeza Katonda kanywere tomanya olunaku lumu embeera eno ndigivaamu. Ekisookera ddala nze kyenja okusaba oba omulabi yenna atulaba, ekisookera ddala kwe kumanya ebifo mwolina okubeera. Omanyi positioning yourself kintu kikulu nnyo. Abamu ne woolaba abantu nti batuuka embeera ne batabukako ne batabuka, abamu n'okwetta ne betta, abamu ne beetamwa ne bayingira mu bigurupu ebitali birungi. Kwe kubanga ekizibu ekijja, omanyi ebizibu bino bwe bijja kabanga kagombe gye tuli. Mu ndagaano enkadde Bayibuli baafuwanga obugombe obulabula abantu, ne kati ffe embeera yeerabula gye tuli. Nze nkukubiriza nti weekubirize nnyo okulaba nga obeera mu bifo ebituufu. Okugeza, lwaki tolokoka? Lwaki toweenyigira ati n'ogenda mu kanisa? Mu kanisa gye banaakuwa ekigambo ekyo ne kikuzzaamu amaanyi. Nze mu mbeera yonna nga ndokose, ndi mu full gospel, ndi eyo nsaba, ate Mukama yanyamba ne wabaawo andagirira emutundu wa Pastor Tom. So bwe nabeera wa Pastor Tom eyo, ekigambo kyayo kyanyweza nnyo era ekigambo kyayo kinkuzizza nnyo. In fact turning point yange yonna we yava n'okumanyira ddala Katonda kiki kyanneetaaza okutandika okubeera nga mbeera omusumba, era nze obusumba nabutandikira mutundwe ewa Pastor Tom. Kati omuvubuka ndaba oba omuntu yenna ndaba oba muvubuka oba mukulu oba mukadde, point esinga obukulu wawe positioning okubeera. Osobola okubeera nga booli nabo bakaaba era nawe ojja kaaba. Bw'obeera n'abo abakuzzaamu amaanyi bajja kuzzaamu amaanyi. Bw'obeera n'abo abalina ekigambo ekikuwa obulamu era ojja kulaba nga ofuna obulamu. So nze nkubiriza nnyo okwepositioninga kintu kikulu nnyo, okubeera mu kifo ekituufu mu biseera ebituufu mu bantu abatuufu. Ova otya ate nga tuzzeko awo ku gundi y'okubeera nga wali oli mu kibira, ova otya mu kibira ekyo mwe wali obeera ate okubeera nga olunaku olwaleero tukulabako nga bw'oli? Yes, nga bwe nkugambye oba we mbabuulidde, mu process omanyi mu lugendo lwe tutambula mu nsi mulimu obuwonvu n'ebikko. Kati mu Yesu nga mwendi nga n'embeera weeri. Katonda lukya olunaku lumu embeera ng'enyize nnyo naye ndowooza byali biseera nga byebyo. Naye nga ne lwaki sibaako musumba gwe njogerako naye ne mubuulira embeera mwenkola ki? Mwempita kubanga luli nali nsirise nga ngumidde embeera yange. Kati we nyumya n'omusumba oyo n'aŋŋamba nedda olwo ngende mutundwe. N'aŋŋamba lwaki togenda n'obuulira muzeeyi? Kyogerako ne muzeeyi. Kati nfo kyokogera ne muzeeyi nayogera ne mukyala we ne mubuuliramu. We mubuuliramu ne mubuuliramu n'ensula mu nsiko.
sisula bulungi mazeemu ebbanga mune nga banyamba ng'agenda yogera ne muzeeyitoomu nga banyamba nga bampa ew'okusula nga mbeerawo nga nsula mu luumu gye bampa nasangamu abavubuka era abalala ne tusula ffenna naye in that process nga nsaba Mutundwe Katonda nyamba atandika okumpromotinga. Promotion yange yasooka nasooka kubanga muzeeyitoomu abasinga bamanye Mutundwe naye Mutundwe gye mulaba eyo si bwetyo bwe yali. Mutundwe gye twatandikira yali nzibu nnyo ate nga nange nagisanga weeri kubanga ffe twasabira mu bibaawo kati mu bibaawo awo kanisa weeri awo wabbali waaliwo ente ng'alina ente ze zaali nnyingi kati promotion gye nasooka gye neebaliza nti yali promotion eyantunda ntandika okuba nga nnyingirira okuba omuweereza n'okutuuka kati bwondaba nti ndi musumba. Nasooka kuyoola busa bwa nte nga nkeera nnyo kusaawa nga 11 12 n'enkuŋŋaanya obusa bw'ente bwe mala obukuŋŋaanya wabanga bwe yabuyoola n'abutwala. Kati awo promotion gifuna batandika okufuna enkwatagana nange omanyi omuntu tebamala gamukwata tebamala gamufuna ate okulaba omuvubuka yibambi omuvubuka ono ali active yiba naye omuvubuka ono promotion yaddako gye nafuna yakuuza motoka ya muzeeyitoomu yayina motoka ze yawo mu biseera yayina motoka 2 yayina akamotoka ka Starlet n'endala yayina Benz kati nga nzooza naye ng'okoza benzi ye tekwali kwangu nga tomala gakwata ku benzi ye olwo olina okuba nga bakutegedde buki bulungi. Mukwano gwange nno omulungi obujulizi bwo tebuggwayo era obw'omusumba ate bwo buba bungi nnyo nnyini ddala nga bw'owulidde ye buli level gye yagendako kuva kuyoola busa bwa nte koza emmotoka byonna yabeebalizanga Katonda ezo promotion ezamuyamba ate okubeera ng'atuuka waali olunaku olwaleero mukwano gwange nzikiriza ate mu kaseera kano mbeere nga nkutwalako mukuumulamuko kati naye njagala okujjukiza nti ne next week tukyalina omusumba mu bujulizi oba olunaku olwaleero nga bwe gambye tebuggwayo so mukwano gwange bulindirire.